Kitalo nnyo ekya Jacob Oulanya Speaker wa Uganda okubanga yasize omukago ogw'enkomerero olunaku olw'ejjo ennaku z'omwezi zaabadde nga 2 omwezi ogwokusatu omwaka 2022 naye nga taata wa Jacob Oulanya agamba nti ye munnange si musanyufu okusinziira ku ki ekiriwo kubanga tannalaba ku bbaluwa yonna eraga mutabani we yafudde bulwadde ki ate nga yalishuwa nti omwana we teyafudde birwadde ebirala tujja kuba tubimanya. So Vice President Jessica Alupo avuddeyo n'agamba nti munnange atwala okunyolwa eri famire y'omugenzi wepo na buli omu gwe kikwatako so nga ate tukyali awo tukyalinda omwami Museveni kikyagenda ovaayo okugamba ensi. Awo wennyini mwasibye omutya kansubire muli bulungi mujje baleko gye mukwasaganyiza akawungezi k'olwaleero so ngenda kuba nga nkutuusaako amawulire awo mu maaso ka vidiyo genda bookalaba ng'olaba abantu ba Oulanya gy'asibuka abatabuka bayomba bakambwe. Wano wennyini kambasibulire wano mbere nga mbalekerako akatambi ako ke mugenda okuba nga mulaba nga muwuliriza kagenda kuba ka luzungu naye nga mujja kuba mubitegeera. Bye bye. Right now, as members of parliament from Acholi, we are retreating back to the village. Government should tell us clearly if we are not worth holding any key position in this government, so that we tell our sons who are still remaining to resign and go back home. We want to see our sons retiring like any other person. We want to see them look after their children, their grandchildren, their grandchildren. We want to see them retiring and be advisors at home. By not attaining a position, you die within a year. This is very serious. We are not going to joke this time. We need an answer from the government. Before